Yes nate nkomyewo nkulamusizaako nnyo mukwano gwange mukulike mu biryo by'ekyemisana gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bakulisaayo nnyo okuva gye muva yonna gy'osinzidde okuba ng'oliira ekyemisana nkulisaayo nnyo, nammwe abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo era mbakulisaayo mu mugandaalo ly'ekyemisana mmwe mikwano gyange abali abampuliriza. Nkutegeeza nti nno webale nnyo okwekumira ku mayengo gano ng'era oli ku Yugi Update TV kw'osinziira okuba ng'otuwuliriza. Abayeekera ba ADF okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo balabiddwako nga bazzeemu okubanga basitudde buto enkambi. Ku luno ate amaanyi ge baleese ga kitalo. Ngenda kubanga ndukuwa ggwe mukwano gwange nkubuulire n'ebitundu ki bibalumbaganye n'ebitundu ggwe Munnayuganda oba ggwe yenna ali eyo by'otasaanidde kusaalingiramu olw'okuba nti badde bagambye nti abayeekera bano baretreatinze tugenda kuba nga tugakuwa. Wabula kansooka okuwa bano abaagala otweyungako oba nga weetaaze kirya wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoonemu ojja kuba nga osobola otweyungako. Ate n'ekirala waliwo akadde awo nako kakooneko. Abamu mumanyi okusubscribinga ne mutakoona mukadde naye akakadde kakuyambako okuleetera notification message singa information eba etuuse ku ssimu yo ggwe mukwano gwange ali eyo. So olina okubeera alert ng'osubscribinga ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Njagala mbategeeze nti nno ennaku eziyise emabega Chief of Defence Force yavaayo n'alangirira nga we balinnye ku nfyete akabinja k'abayeekera aka ADF mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bulijjo nno omanyi kigambo ADF, bayeekera ba ADF tumanyi kigambo kino we kiggwaayo. Ekigambo kino ekya ADF kiggwaayo the Allied Democratic Forces. Allied Democratic Forces kitegeeza obubinja obwegatta obw'enjawulo nga buva mu ggwanga erya DRC erya Democratic Republic of Congo bwegatta ne bukola akabinja kano aka ADF. Ensonga lwaki bakayita Allied Democratic Forces. Allied nti obubinja obw'omukago obwegatta okusobola okuba nga bufufugaza gavumenti y'eggwanga eno eya Congo be bayita ADF. Oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okuvayo n'alangirira nti baba defeatinze era balitreatinze, balabiddwako jjojjodo ly'abalamu nga bakomawo nga basitudde n'amaanyi mapya nga bakomyewo ne bakola ataaka n'obulumbaganyi obw'amaanyi. Ngenda kuba nga ndukuwa kutegeeza nti oli ku Yugi Update TV kw'osinziira okuba ng'otuwuliriza. Webale kwekumira ku mayengo gano baganda bange mbassaamu ekitiibwa yenna gye musinziira okuba nga mutuwuliriza. Mmwe abaagala otweyungako nabagambye dda wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga weeyungako ddala bulungi nnyo. Waliwo abambuuza ennamba abaagala okukola adverts, abaagala okulangirako, abaagala okukola advertisement. Ennamba ngenda tandika okuba nga ngibateerako awo ejja kubeera ya WhatsApp. Gwe ayagala okukolera gundi okulangira ayagala advertisation ku mukutu guno ennamba tujja kuba tugikuteerawo ojja kuba nga ogiraba bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati okuva mu June 2024 akabinja kano ak'obw'omukago ke bayise aka ADF mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bubadde bututte obuvunaanyizibwa era nga tetulina mulala gwe tukineezaako gwe tuyinza kiteekako newankubadde bagamba nti President Yoweri Kaguta Museveni akabinja kano aka ADF akayinamu omukono. Okusinziira ku Kagame statement zaawa agamba nti nno mujjukire bulungi bannange akabinja kano akabayeekera katandikira mu ggwanga erya Uganda so muleme kunsibako matugambuzi kundiisango. Bw'atyo Paul Kagame ow'e Rwanda we yavaayo n'abyesambajja omusango n'agusindika eri eyo ku kikwatako n'agamba mwami Yoweri Kaguta Museveni ensonga ze yayinza oziddamu obulungi, yayinza obbyanukula kubanga akabinja ako abo ab'omukago baatandikira mu ggwanga erya Uganda. Era tujjukira bulungi bannange musome ebitabo, mukwate ebitabo mudde mu bisome buta abantu abo baatandikira mu ggwanga erya Uganda. Sitawaaki mukitunuuliza nze. Kakati kitegeerekese nti nno okuva mu June 2024 akabinja kano ak'obw'omukago aka ADF kabadde keetisse obuvunaanyizibwa gwe mukwano gwange obw'okufa kw'abantu ababalirwamu 605. Abantu 605 bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga ye babalirira okuba nga baafa mu bulumbaganyi bw'abayeekera bano ng'era abayeekera bano aba ADF be bakirinako obuvunaanyizibwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mu bitundu ebya Northern Kivu ne Ituri
provinces. Kigambibwa nti nno abantu bonna abafudde mu bitundu by'eyo n'obulumbaganyi bwonna obukoleddwa eyo buvunaanyizibwa akabinja kano akabayekera aka ADF. Wetudda ku bitundu ebya Beni mu DRC mu Julayi 17, 2025 omwaka guno gwennyini gwe tulimu n'omwezi guno gwennyini jjojjo ly'abalamu ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Akabinja kano ak'ab'omukago akamanyikiddwa nga Allies Democratic Forces ADF. Akabinja kano akali armed era akali well equipped n'ebisi eby'enjawulo okubanga kafufuggaza n'okumalako eddembe eri mu buvanjuba bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kalwankinze okufa okulala kakoze ataaka yabaddemu okufa okw'amaanyi ekawungeezi k'olunaku olwokubiri mu mwezi guno ng'ennaku z'omwezi 16 eri mu Kiwa mu kyalo ekimanyiddwa nga Mikuwa eri okuliraana Kivu ng'eddakiika ntono nnyo ezayiseewo balangirire okuva mu Kididiwe Center eri Epakamobe Bakodo area ebyalo ebyo byonna biri mu Congo nga baakajja balangirire nti n'ebyo byonna babikozeeko obulumbaganyi ku lunaku olwokubiri mu mwezi guno ng'ennaku z'omwezi 16 bakoze obulumbaganyi obwattiddemu n'abantu ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Ng'ajje n'omuhozi Kayini Rugaba Chief of Defence Force CDF yakava okulangirira nti nno bannange abasajja kyaka tubawangudde baturiitinze abasajja tubadifeatinze basuddewo ebisi byaye badduse era ebyalo ebisinga byonna bawumye ebimwawo bataddeko kakukola tondeka nnyuma abasajja tebakyalina maanyi baanafuyiziddwa. Bagambye wakyaweewe abasajja baavuddeyo mu byalo ebyo byenkumenyedde ne bakola ataaka esinga ennyo okuba obuzibu gwe mukwano gwange ng'akabonero akaagala okulambika alerting message gye basindika eri Chief of Defence Force nti ssebo tukyaliyo tukyatemya bukofu tukyamugga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Obujulizi ne ripooti okuva mu kitongole ekya United Nation kiraga nti nno nti civilian omu ate ng'ono yabadde mukazi wa mujaasi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo yakakasiddwa nti nno afudde era mbu n'amaka agawulirako tegalekeddwawo agamu galiseddwawo nga gali disastered nga gamenyeddwa nga tegakyali mu mbeera nnungi era abantu 10,000 abaasenguse baroko people population nene abasobodde okuba nga balekulira ebifo ebyo muganda wange ali eyampuliriza. Kubanga gwe nawe labayo okuva mu June 2024 omwaka oguyise akabinja kano ak'ab'omukago ka ADF kabadde kavunaanyizibwa okuba nga ke kateeka obutujju mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo eri mu Northern Kivu saako ne mu Ituri provinces. Amawulire ripooti weetyo weegamba okuva eri mu kitongole ekya United Nation gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So bwe yenna abadde ali mu planning okwetantala ebitundu ebyo byenkumenyedde wammanga tuwetantala kubanga abayekera baawuminze buto balonkinze buto bazzemu kuwaga buto amaanyi bagana edda ssebo tubawulira bye mulanga mulekerawo okubanga mu spreading misinformation bo bavuddeyo ne beesindikira message eri abo abalabe baabwe. Kutegeeza nti obadde ku Yugi Updates TV kubadde osinza okuba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano bw'oyagala otwengako kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'otwegattako ddala bulungi. Mbaagala nnyo mweraba.